The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC Abiofuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza era nsuubira nti mwasuze bulungi nnyo program The Mighty Drive tubeerawo everyday Monday to Friday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba tunyumyamuko n'abagenyi baffe be tuba tufunye mu studios ku topics ez'enjawulo. As always every Monday tubeera ne Gino Bijirwa Moses tuba twogera nsonga za byabufuzi era this particular Monday tugenda kubanga ate tufocusinga nnyo ku youth elections and the SIG oba ze wandiise special interest groups. Akalulu katambudde katya allegations of low voter turn-up baguze abalonzi wabaddeyo ate okubba obululu byonna tugenda kubanga ate tubitunuulira sobola okumanya is opposition ready for 2026 oba nedda kubanga bw'otunuulira ebyavudde mu kulonda kw'abavubuka munanga ate NRM yawangudde n'ebitundu 80 ku buli 100 ekyo nno kiraga nti ate opposition ekyayina ddala omulimu ogw'okukola ate nga twolekedde akaluwa ka bonna aka 226 era mmwe abagamba
mugamba nti muyingira ate protest vote. Kakati wano wembuuliza, are you ready for the protest vote? Era do you believe nti protest vote eyinza okubanga ate ebaleetera impact yonna eri positive, kubanga wotunuulira akalulu k'abavubuka ketufulumaya ate bannange mwakoze bubi nnyo ddala ngamba mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno, kubanga NRM okutwayiza wamu wonna yabakubye by 81% yawangudde mu kalulu kano ak'abavubuka, ate nga tumanyi nti abavubuka mwe abasinze okubanga ate muli ku ludda oluvuganya. And there is low voter turn up. Twebuuza lwaki abavubuka temwetanidde kulonda ate nga ebisaaniza abasinga mwabadde muli nabyo. So tugenda kubanga tubitunuulira ebintu ebyo n'omukulu General Bijira Moses okuva wali eri mu Eastern Revolutionary Platform. Tugenda kubanga ate tunuulira impact y'akalulu kano, challenges ezakabaddemu ate na biki ebiyinza okubanga ate bye twolekedde mu kalulu ka bonna aka 2026. Bwe tunaava ku nsonga eyo tugenda kubanga ate twogerako impact ya General Court Martial okubanga ate omukulembeze w'eggwanga yasayininze UPDF Act era nga anytime egenda kubanga etandika okukola ate nga ekyenjawulo kuno tuyingira akalulu ate nga ebintu byonna bye bamakinga nti byabwe ebyo muna the stores of the army abasinga ndaba ate mu kyabyambala okuli obukofiira era nga omukulu omwogezi wa UPDF yazemu n'akyekatiriza bulungi nnyo nti kasita eteeka omukulembeze avaayo n'aliteekako omukono bo babatandikirawo ddala okubanga ate bali kwasiza. Era gwe munnange omuvubuka oli eyo nga weetanira ebintu ebyo bye bamakinga nga army stores bijja kubanga ate bikuleetera obuzibu. So nno weekuumire mu kumanya omanye ki ky'olina okwambala naki ky'otalina kwambala okubanga ate weewala okuvunaanibwa mu General Court Martial ate munaye kitajja kubeera kyangu nnyo. We tunavaawo tujja kutunuulirako ate munnange politics ow'ensi yonna okubanga ate US yalumbye Iran ate nga omuntu yaligambye nti olutalo si lwa US lwa Israel lwaki ate US eba erumba Iran okubanga ate ekuba materekero gayo basitowers zaayo mwe basuubiriza okubanga ate mulimu nuclear weapons. Tugenda kubanga tunuulira impact y'olutalo luno on a global level si national level. Awo nno ngenda kubanga ate nsooka nkutambuliza mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo sooke kulabe nga ate show yaffe etambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku lw'eggulo ezaaweredde saawa bwe ziti wali eri ku katale ekareerwe ng'abantu basaatira nanti munnange poliisi yabadde eyungudde n'amagye ne bano abakwasizza okubalaba nti ate bategulula ebyokulwanyisa bino okugeza nga bbomu munnange babadde ate bajjudde ku kifo eky'ekareerwe era nga bano babadde bateebereza omukyala eyabadde atambulira ku border ono nno yabadde n'emundu ne bbomu enkolerere era nga bano babadde bagamba nti babadde bamuteebereza okubanga ate ayagala kubanga agitulisiza mu katale ekareerwe. Ono bamuinterceptinze nga tannayingira katale era poliisi nemukuba amasasi munnange agamutiddewo wabula ate yo bbomu gye yabadde awese mu bbaaga eyabadde enkolerere munnange yo teyabwatuse wabula ate yo amagye ge gagibwatusizza okulaga nti kituufu omukyalo ono abadde ne bbomu eno era ekigendererwa kyabadde kyakubanga ate yeetulisiza mu katale agendeko ne baba agenze nabo mu katale ekareerwe. Munnange nno tewannayita nnaku nnyingi nnyo ziwera ate nga wetwalaba ate omukyala y'omu era nga genda y'emu ey'omukyala eyali ayagala ate munnange okwetulisiza ku bajulizi abaali ate munnange beetabidde mu kusaba wali eri emunyonyo era nga naye twamulaba nti ate bamuinterceptinga nga tannatuuka ku kifo kye yali agendereddwamu okubanga ate abwatuliramu bbomu eno. Kino nno kiraga ki eyo byokwerinda by'eggwanga Uganda naddala nga ate tugenda mu kalulu ketusuubira nti ate abantu bagenda kubanga ate bakuŋŋaana mu bungi nnyo okulaga obuwagizi bwabwe eri abo abanaba beesimbyewo. So nno era omwogezi w'amagye omukulu General Felix Kulayigye yayogeddeko n'atutegeeza nga bwe babadde bagoberera omukyalo ono okumala ennaku 3 era ng'ono bamugoberedde okuva e Busega we yalinyidde booda ate munaye paka ekaleerwa we yaganye okuyimirira nga bamulaga nti ayimirire n'agaana ate munaye paka we batekinze decision okubanga ate bamukuba amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno. Unfortunately ate munaye ku masasi agakubiddwa gakwatiddemu ate omuntu wa bulijjo eyabadde
azze okukola emirimu gye mu katale awekalerwe era ngono bamutute mulago nga biwala ttaka ng'embeera si nnungi nnyo era ngono yategeezezza nti ekyabatwalidde ebbanga lino ebintu bya intelligence tomala ate gafuna intelligence nowakitingirawo kubanga abantu bangi nnyo babadde beebuuza lwaki mwatutte ennaku 3 okubanga ate omukyalo ono mumukwata oba mumutta ate nga mwabadde mumwe identifyinze nti ate ayina obulabe bwayinza okubanga ate atuusa ku ggwanga Uganda wabula ye General Felix yategeezezza nti intelligence munnange ate ekola mu ngeri nnyingi ate mmwe abantu ba bulijjo ze mutayinza kubanga ate mutegeererako ddala wabula tujja kubanga ate tusaba Katonda oyo munnange yafunye ebiwundu amususse ate munnange n'abo bekikwatako basobole okulaba nga ate banoonyereza okubanga ate abayekera bano aba ADF bayitawo okubanga ate bakola obulumbaganyi ku ggwanga Uganda naddala nga ate tuyingira ebiseera by'akalulu bye tugendamu bye tusuubira nti abantu bagenda kubanga ate bangi nnyo kino kyandireeta implications nnyingi nnyo mu kalulu ke tugendamu okugezanga okubagaana okukuŋŋaana mu bifo ebiri public olw'ensonga nti ate zigenda kubeera nga ziri target areas ez'abakulu bano aba ADF abagala ate okukola obulumbagani ku ggwanga lyaffe Uganda so tujja kubanga ate tusuubira nti ensonga eno bekikwatako aba security bajja kubanga bagikwasaganya bulungi nnyo olunaku lw'eggulu wali enakawa ate mu Kigowa munnange omukulu Paul Semwogerere ono no Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda yavuddeyo munnange mu kitambiro kya misa n'ayogerako eri abo abannabyabufuzi abaagala okwesimbawo ono nno yatubuulidde ne process yonna gye bayitamu okulaba nga ate baddizaawo omukyala Nakibuuka ekyapa kye kyali kigambibwa nti yakikwasa kanisa ekimuterekere wabula ate yo kanisa negamba nti omukyala ono yali yabawa ekyapa kino mu bulamu ng'akiwaddeyo eri ekanisa ono mukubanga ate ayogerako eri abo be yabadde alyowa emyoyo yategeezezza n'agamba nti tagenda kubanga ate awagira omuntu yenna omulyake era ngo yategeeza nti bw'obanga munnange gwe weetanira mu kulya enguzi mu ggwanga Uganda bo abalyowi b'emyoyo bagenda kubanga ate bakuboola era nga bakusosolera ddala era ono yategeezezza nti tosobola kubanga ate olya ssente z'omuwi w'omusolo ate n'osembera mu kyaki olw'okuba akalulu katuuse nga ate oyagala obuwagizi bw'abo abalyowi b'omwoyo era mu kyaki enyo mwabaddemu nnyo abantu betwandiise abeegwanyiza ebifo bingi nnyo nga bano bakulembeddwamu omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Joel Ssennyonyi era ng'ono yategeezezza abantu ababadde mu kyaki n'agamba nti ye awagira ekyokubanga ate ensalawo ya omukulu Paul Semwogerere agamba nti abantu bonna abenyigira mu kulya essente z'omuwi w'omusolo bababoolere ddala era nga n'agamba nti singa kyaki eba ekiwomyemu omutwe munnange ate tunasanga nti ate okulya kw'enguzi kujja kubanga ate kukenderako mu ggwanga Uganda era ng'ono yategeezezza nti ekyabaviiriddeko okubanga bawaayo ekyapa ekyomukyala Nakibuuka basazeewo okulaba nti ate omukyala ono aziikibwe mu mirembe era ng'omukyala ono yaziikibwa ku lunaku lwa Saturday after ekkanisa ya Church of Uganda ng'ate munnange ewaddeyo ekyapa kye kyeyalamba n'ategeeza nti no tebamuziikanga okutuusa nga kyaki ekkiriza okubanga ate ekomyawo ekyapa kye yadde ng'ono yagambye nti yadde nga babawadde ekyapa kino tebakkirizibwa kutunda ttaka lino era nga yategeezezzaako nti mubeekika mwe muli munnange abo abeegwanyiza okubanga ate beddiza ettaka lino era nga munnange be babadde bateeseewo olutalo luno okulaba nti ate ekyaki eswazibwa olw'ekyapa ekitudde ku acres 2 zokka era ngo n'agamba nti kyekyabawaliriza okubanga ate bakwata ekyapa kino ekyomukyala kati omugenzi Nakibuuka okubanga ate bakiddiza ab'ekika ky'ennyonyi ya Namuŋŋoona basobola okulaba nga ate baziika omuntu waabwe ng'amaliriza ngenda kubanga ate maliriza ne message ya Vice President Jessica Alupo ate ng'eno obubaka buno yabutisse Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda bwe babadde ng'ate bajaganya wali eri ku kabaga ku Trinity College Nabbingo balona akabaga kano babadde bakuza emyaka 83 okuva ate ba White Fathers oba abaminsani bwe batandikawo essomero lino
lino ly'abawala bokka era nga mu bubaka bwa Vice President Honorable Jessica Alupo yategeezezza nti okusomesa omwana omuwala kikulu nnyo oba kyankizo nnyo naddala kubanga ate okwongera ku development y'eggwanga nti kubanga abaana abawala be bantu betuyita nti ye force eyinza okubanga ate ekwatirira eggwanga olw'ensonga nti be bafuuka bamaama ate ne balwaizinga abaana be baba bazadde abo n'abaana ne bajja mu communities okulaba nga ate bagezaako okutambuza emirimu emirala egisobola okubanga gizimba eggwanga Uganda. So nagamba nti singa omwana omuwala ono aba tasomeseddwa ate chances ziri very high nti ate naye tagenda kubanga ate awa nnyo amakulu eri okusomesa abaana baba aleese mu nsi. So nagamba nakubiriza abazadde okulaba nga ate beetanira nnyo okusomesa omwana omuwala yadde nga ate cultures za wano ebintu bizze kubikyuka bukyusi wabula ate ezo cultures za wano omwana omuwala yali tasoosewazibwa nnyo naddala mu bintu by'ensoma era nga omwana omuwala bamusembyayo nnyo era nga abazadde basinga kusoosowaza mwana mulenzi wabula bizze bikyuka mpolampola okulaba nti ate omwana omuwala naye aweebwa equal rights to education ng'omwana omulenzi ate eza accessinga. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwenkomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange General Moses Bijirwa tugenda kubanga twogera ensonga z'ensotodde obulungi ennyo okugeza nga okuli youth elections ate ne special interest groups ebyo ebyabaddewo ate tunuulire the impact awo nno tutunuulire ne UPDF Act omukulembeze w'eggwanga gye yateeseeko omukono awo nno tujja kubanga tunuulira ne global politics. A very good morning mpumulamuko katono nnyo tekomawo.